Chikumi musatu tonyezawo satu Radio 4 ensonso zinze Adam Kungu program gwensonga kwetuli ndine Honorable KABUYE Kyofatogabye Minister Uganda Avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala ono omukyala gwe bayombagana naye Kinyamatama omanyi lwaki musasira oze wange Kungu omanyi bino ebyobukulembeze bwe mba nakyalako ewo oba wa numpo oba si wa numpo nze mbakubira akasimu nti owa ngenda kujjako mu konsetu w'enseyo jjukira bali bolimu baki beba buluzi bukubuyo omuwala be bamulonda amidisitri omuyaga balonda wa NREWS era bwe yagenda walaba alimu obuvubuka obwetaddeko enkofiira ezikubye eggulu katosobola kunjolonga bwotyo mwe wange mu constituency lwakuba naye ensobi gye yakola byalina kuggwera kyotere LY'AKOLA eri butajjeeno biggwera eri oba mu kooti ne kooti nno nayo ki biggwerawo banja lya mwenge liggwa na mwenge oli wange nga simobulayizi nga tiimu yange nga tetukukolako nga biggwa ebyenge biggwerawo nze mbonaabona naawe teyalisazira kyotera she wanted to be civil maybe no tosobola kunvuma bwotyo n'ova ewange n'oveera akayina okomawo eno oituuka e Masaka awo wennyini olumala wali wenkukolerako ebintu ne biggwa kale gwe jangu ondoope nti nakulumbye omusajja akulumba atya mu nnyumba yo n'akuvuma n'enkuta ewange obikola ebyo awo ewange awaawo kami katono okigwera iwe kigwera nange ndi ssemakankula geti kyensobola wakiri nkunganyaga obuto so kati ono mwannyinaze kyeyakola ensobi tomala biseera ng'oleeta ezo isu gimalire wali era akayi wennyini awo kigwera eri olugezigezi wali genza okuddamu nga Zaake takira pozi n'abazadde mukuze bulungi abaana ekyana kino kyakula bubi tekirina mpisa era kakati muzeeyi Butebi kimukositinga nnyo anti omwana ow'empisa ebyavumaganyani kitaawe nennyina kakati byebyo ekizibu kye tulina kati parliament tugitaninze tukute parliament yaffe ne tugifuula katemba parliament efuse theatre Parliament of Uganda yes katemba lwansonga nti national house yes national the national chamber abantu mwe balina okuwa strategic direction nga tuzijja ku greater thinker it's a theatre now it is a theatre lwaki nti ekisooka twazionona mu nyambala remember ours is a European Parliament gwali ogenzeko mu British Parliament UK oziwosinga bulaba guno wali olabyeko ng'omuntu ayambadde bino ebisaatisaati mbiraba wano mu Parliament ya Uganda kasa twasooka ne tuva ku dress code olutujjawo ekitiibwa kya Parliament that house kyovala batwita honorable you are a horn gwasinga you are the pinnacle kakati wobuliza ati kati ngabo balabaawo katemba go balimu ukaninawo nalabye jjo abanyenye ebide kati ani asobola okwenkanankana the greater thinker kubana abanyenyeze ebide bonna bolaba abamu bali beyita ba president of something the president of something nabo banoonya ntebe ya president batunulire toyina gwolabamu kati ani ababadde banyenye bano weba kola ku nsonga zaffe wacha hiyo mambo just anti kyegamye nti senga tumanya eggwanga eryagala ki eggwanga lyagala ki tuwache hiyo mambo tu eggwanga amanyi kye baagala tunulya order paper olwaleero amataba gazze tonaleeta na plan to avert that bali bakugamba kino simanyi kino ki bano kusoma otandise kuzanyira katemba mu parliament ogenzeeyo okoze ebibyo simanyi ono yanjogeddeko gundi kati parliament etuuse n'okugenda nti nze kyofa bwe nwana ne mukyala wange nga nzija mu parliament kuloopa nga biggweraawo mubadde issues really concerned ne kino kye baliko tebakyagala gwe kyobuuza tebakyagala bo kubanga bwe mbanzize gwe nondeeta nti gundi yanvumye yakukwanako n'akugaana baba yakukwanako tubulire nti ono yankwana ne muganda ne lwensonga ampala na period oba oyo namwegomba itiriza okwegomba kiri nomo kikirizibwa Kinyamatama yaddukidde wa speaker kati those are issues kiri eno banvumye kati bwe bananvumire ewange nakaseke nga atezija ngamba kakati ojja mu parliament senga honorable Najuma senga anvumire nakaseke nti Najuma yanvumye mugwera mu parliament wa speaker parliament sebo tasa parliament siru parliament yafuse court nti sina kooti LC1 kuje tulwane emisango gy'obumyu gya biki gye tulwane emisango simenye omwana wa gundi yavumye omwana wa gundi parliament si lukiiko lwakika
Should us respect parliament? To say chikoze ebigambo by'enchikoze akikamu chikoze asika yo Zaake pozi yedira kigende mu benjo vuba mulope. Parliament efuuse kisekererwa. Nedda sikyo gabe. No, je tulaga. Betuda mundu katemba. Era kyofula nsanyuse nnyo speaker leero bw'ataddewo amateeka amapya because they are part of our rules of procedure. Nekati strengtheninga enyamba leyo yesoose bajja bepakisa bi ovulo babiteddeko ebigundi babadde bikala yenna atunulanga eggulu gwe ligenda okuba ababaka batunulanga abamu ng'eggulu lye ligenda okuba ayambadde bimyufu yenna yeetaddeko bigundi yesimbye timbye bw'ati ebigundi mbweze kuteesa naye mubaka parliament nebyateesa tabimanyi kyofulaba sometimes abantu abalina sober mind hatumpaiza nagamba but what am I doing here nafuluma n'agenda 13 Radio 4 ensonso z'eddakiika 14 zokka zezibulekera essaawa emu yakawungeezi ku lunaku olwaleero nina Honorable Kabuye Kyofatogabye Minisita wa Uganda avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala nga tugaayagaaya mu nsonga nga bw'oziwulira the freedoms bagamba eddembe lyabwe lityoboolwa security abantu bawambibwa ani yalireeta freedoms once upon a time this country went 16 years nga nze nawe tesobola kutuula ku radio kuno ne tutandika okuloka paka bino ebyaffe until the strategist bwe yatuyamba Mr. Museveni n'atulowooleza the great thinker n'atulowooleza. No, they want parliament no kakati parliament esobola to put pressure on government abaana baabuzibwawo security baliwa listen there is no nti sometimes we need wisdom era saagala bantawaanye kati awo wonna tulina okuddayo ku Musevenomics tumale okuddawo n'odinga wisdom kubanga ofuna rare species nawe otaddewo Musevenomics anti ye rare species knowledge wisdom eyo gye twagala agambye Musevenomics kyeki Musevenomics kakati yenteekateeka eyaffe bannayuganda naddala abazzukulu n'abaana kuba ate bw'oyogera nnyo abazzukulu ne weerabira abaana kibi abazzukulu n'abaana we tusobola okukuŋŋaanya ekkuŋŋaanyizo eryonna ery'obwongo buno ery'amagezi omanyi biba bulungi nnyo mu luzungu the wisdom the strategic thinking the hard workmanship eyo that ability to drive into your brain yetugamba nti kati kungono bwe mutunulira kimutanjala era kamuhandolinge bwenti then ne okuplaningira n'ofocusinga nti kati senga mukwate tambula bweti strategy eno ejja batuusa ku kino ebyo byonna ne tubijja mu President Museveni nga bw'abadde abitulambika okuva kinaana okumpi okuva eri mu kinaana nga naffe tetunaba okutegeera n'emyaka gina 37 gy'amaze gyokka n'abituteera ne tubiteeka mu ssomeserezo oba ne tubiyingiza mu kompyuta yaffe ne tugamba kaakati tukuwonye era tukulina gwe ya sipisi gw'abadde atubuzaabuza ng'otudoojinga weekuba siriki kati tukufunye tugenda kusomako naffe tugenda kutegeera ensi yaffe etambule nga tufunye okutukwatira kati ndoza tukiraba kati nensaba abavubuka mu abazzukulu pulezidenti basomesezza nnyo sayansi biki era abamu kati mulaba yabongeza n'omusaala can we build our own computer tulina kwegomba zi Google kubanga Google bwe tunaateeka pulezidenti Museveni tukkirize wisdom ye egende eri tujja kuluzinga patent right mutegera bulungi fe tufune patent right yaffe wano tufune that rare piece in him tugistowalinge for future use the rare knowledge eyo wisdom eyo kyovola bannasanyuse ate biro bisasa abaana kye baakoze akatambi kaffe bo ne bagenda ne wabeesijje bamubuuza owaayi wakalabye gye twayogedde oba bye wayogedde bagenze ne bafunamu ate ebya Dr. Besigye bye yayogera sometime back ng'atiitiibya n'okuwaanawaana yali tawaana mwami Museveni nedda mukwano yali tawaana yali ayogera amazima kuba yamumanyi mwami Museveni kuba yatamumanyi otusinga ng'agamba mwami Museveni yoono strategy yaleese ensonga 3 mu strategy olunaddirayo ddala
agati amumanyi nnyo naleta ekira kyabadde mu leadership ndoza n'ensonga endala kakati kikyendeeta Dr. Besigye yono that's okay, we can let him go. I give Mr. Museveni credit in 3 areas up to date. One is that he is a strategic thinker. He thinks through an issue in a strategic sense from beginning to the end. That is an area where there is a lot of weakness in most of our leaders. People thinking short term. The second strength that he has always had is hard work. Focus on that plan. I think the third strength that he has is ability to, even in a short interaction, get into the mind of the person before him, understand who the person before him is, and therefore quickly understand how to apply him. Oyo Dr. Kizza Besigye then yes. Gayogera ku bintu ebisatu biri. Yes, kakati kyembadde ngamba nti the ability okutegeera omuntu nti bwentulaano kungu in just a short time ne bwe mala eddakiika 10 mba ntegedde oyo oba eddakiika 5 nti aba akuyingidde mu bwongo bwo n'abugyamu n'abuleeta n'abusuula wali n'amanya nti ono ye Kyofa n'amanya kibwa engeri gy'ayogera naawe ndowooza okitegedde nti eyo ability tesangika eri ku rare species of mankind. Ye mwami Museveni bino ebya hard work of course fena tumanyi ali wakaholiki era luli yagamba namugamba muzeyi nidda wabeerako mulivu ennaku 21 naga oh my god yes ennaku gigi wastage ekyo fena tumanyi nti ze workaholic naye strategic thinker. Luli nabagamba nti President Museveni memba mukyayogera ekintu wano yaba ejiba 10 years from now yetalowoleza mu 2 years oba wano yangaffe ababaka ba parliament bano boolaba bonna balowoleza kisanja ye president ali 10 years 50 years ahead lumbe najja nembaga nti bane NRM ati 50 mugamba ye ogenda tu kubanga ye president chief strategist waffe ye thinker ali 50 years from now fe tukyalowoleza ki kyovula aba China bakugamba bwoba oyagala obugagga wano yasooka osimba esimanyi omukyere 10 years simba emiti oba more than 10 years then 100 years somesa abaana ye president kyabadde atukolera wano so kakati rare species eyo abazzukulu kye mulina okutuyamba mu magezi gammwe kwakati mwe mwakanyo singa anybody else mudduke mangu muzimbe store room mwe tusobola okukwata wisdom ya feno ne tugipatentinga ne kyekiri kye nabagamba luli ne tugifuula Musevenomics. Katola bwe nkikuwadde oyo ye Musevenomics. Yes, so that in the next 50 years of NRM from today or from next year or from 2031 tujja kwa tusobola okuretrieving information yeyo etuyamba okulidinga eggwanga naffe tulirikira abazzukulu baffe